Bw'otuuka ku byalo nga Kikayito, Kibanda South ne Masindi Port mu disitulikiti y'e Kiryandongo osoberwa anti enkuba eyatonye yavuddeko amataba agasazeeko amakubo gonna. Mu kiseera kino abaana abasinga tebakyasoma olw'amakubo gonna okusalwako amazzi. The flood has taken off their roads, and if there is nobody to help them, sail them to cross the water, they don't come to school, they always absent. N'abakyala tukitegedde nti bangi kati bazaalira waka olw'okubulwa engeri gye batuukamu mu malwaliro. There is no road where to transport a lady. Of recently, we have a woman who has delivered. We had no way to help her because of the bad road. Health workers today, so far now 2 months they are not coming for immunization duty. There's no way they can cross coming from the other side coming to this side. Mulabega bwe tubonaabona tutambula mu mazzi titulina buyambi omwana wuno omulwadde njagala kumutwala mu ddwaliro naye tiwali kubo. Embeera eno ereesoomozeza abatuuze abasukka mu 5 nga bano emirimu gyabwe gyonna gyafa. Kulima vegetables, greens, cabbage, nyanya, watermelon, tewali motoka wetusobola kuyisa ebirime ebyo. Tubonaabona bajja wano ne batuseera ku beeyi eya wansi ku lw'ekkubo. Shop we could buy at 1,000, but at this time we are buying it at 3,000 because the road is impassable. Someone can't suffer on this road and then sells for you at 1,000 shillings. Kuva eri kilomita kumpi 3 tuvugira ku mazzi. Era osanga nti kati twalinyiza n'ebbeeyi twatwalanga wano kagendo ka 15 kati 1,000 gumu 2 mutwalo kisinzira customer ki. Ta business ya watoto yangu alipotea. Mimi iko na viatu mbaya mbaya hii. Ndio mimi natembea naye, pesa ya kununua ingine pia hakuna. Maji kila chawa hata wewe naenda wapi maji. Batubuulidde nti abakulembeze baabwe babasuulawo nga bamaze ebbanga nga balaajana okubakolera enguudo wabula nga tebayambibwa. They are promising since the time they came. The last time in 2021 they promised to make us good roads, but up to now. Emisota tugaba mu manyumba. Tusula bweru, tusula ku mabaranda, naye kati mwe government tubawa bululu bwaki. We are not gaining from this road. We are only suffering. Children are not now going to school. Business are on standstill. We are going through a lot. Okarubanga bwe yajja wano mu kulonda omurundi gumu n'agenda mpaka n'obudde buno. Yajjira ku lyato n'addirayo ku lyato. Kyokka ssentebe wa disitulikiti eno Edith Aliguma agamba embeera bagiraba wabula ekikyabasibye ze ssente eziruddewo okubatuukako. Funds did not come in the third quarter. Funds have just been reflected to reach our districts. This fourth quarter, we shall be working on 10 kilometers of the road. When you look at the road maintenance unit which we have as a district, we have 1 grader, 1 vehicle roller, we have 2 dump trucks, we have 1 wheel loader. And all the little equipment we have, it is supposed to work on about 1,200 kilometer network of roads we have in the entire district. Mu kiseera kino singa tewabaawo kikolebwa ku nsonga eno abatuuze b'eno boolekedde okulwala endwadde eziva ku bukyafu n'ensiri.